wamu ne Francis Jjuuko bakkiriziddwa okweyimirirwa. Omulamuzi awadde judge rulingi ebadde nnungi nnyo n'agamba nti akaseera kano tebalina musango okutuusa nga babaleeseeko obujulizi obubalumika nti be bavunaanyizibwa ku njega eyagwawo awo. Era n'agaana olw'ensonga eyo tayinza gaana kubagamba nti beeyimirirwe bagira babeera bweru okutuusa nga ennaku z'omwezi nga 4 nga 7 omwezi ogwokubiri state emaliriza okunoonyereza kwayo, kubanga kisoboka okubanga ne beyaleese mu kkooti bakyamu ng'erina kuleeta balala. Kakati ekyo kye tulinze era kye tubadde tulwanako okumala ebbanga nga tugamba nti bannange toyinza kugamba nti embeera yonna eyaliwo ku Freedom City ogivunaana ku Abitex ne Jjuuko abo nti be bagivunaanyizibwako, ate ng'obujulizi gye buli ku poliisi babulina fayiro zaabwe obulaga nti Abitex si ye yategeka fireworks zategekebwa balala, era abaggala geeti eziyingira n'ezifuluma si yali Abitex oba Jjuuko. Abaziggala baali balala bannyini kizimbe, bamaneja b'ekizimbe. Kyannaku nnyo nti tebabaleese mu kkooti. Kyannaku nnyo nti abategeka fireworks tebaleeteddwa mu kkooti. Kyannaku nnyo nti n'abapoliisi bennyini abapangisibwa okukuuma abantu n'ebyabwe n'okulaba nti wabeerawo crowd control management tebali mu kkooti, kubanga komandanti wa poliisi kasita bagamba nti gwe bakuwadde obuvunaanyizibwa obw'okukuuma concert, gwe nnamba emu avunaanyizibwa ku bantu n'ebintu byabwe, kuba gwe olina obukugu. Abitex oba Jjuuko si balina bukugu bwa kumanaginga crowd nga bwogedde nti gyali emitwalo egisukka mu 2. Abalina obukugu ye poliisi, era kye kitwala omuntu ku poliisi okufuna olukusa n'okupangisa abapoliisi ne babasasula ne bagamba nti olwaleero tugenda kuba na concert nti etusubira abantu emitwalo 2, poliisi n'ebala ensimbi deeta zino ne zino ne zino tukolera omulimu ogw'okukuuma. Kakati komandanti wa poliisi baganya omukwata n'abapoliisi abali ku duty. Ekyo si kya bwenkanya, kitwenyamiza wano. Ate we batugambye nti n'abamu betukyetaaga be bamu kubazza okweyimirira Abitex. Ekyo kitujja enviiri ku mutwe ne kitulaga nti waliwo okugambolinga okw'amaanyi. Twaleese abasecurities ku makya nga babalaba, ne tubateekayo n'ebikukwatako nga babalaba, ne tuzze kkooti egenda okuwa rulingi yaayo gaga by the way n'omu ku abo y'omu ku betunoonya. Netugaa bino bintu byakugambolinga, bintu byakugamba nti tukwata ono tukwata oli. Abantu bafiiriddwa obulamu bwabwe. Abitex ne Jjuuko banakuwalira wamu n'abantu abafiiriddwa abantu baabwe, banakuwalira wamu n'abantu abalumiziddwa. Njagala okusaba gavumenti nti ekole ekiteekeddwa okukolebwa okulaba nti abantu abafiiriddwa abantu baabwe bafuna obwenkanya. Tebajja kufuna bwenkanya ng'ate bakutte bano be bayita scapegoats. Obwenkanya bujja kutuukibwako nga namba emu nnyini Freedom City azze n'annyonnyola mu kkooti byonna ebyaliwo, geeti zaggalibwa zitya, amakufulu ago agaaliko. Oyo nannyini Freedom City alina okuleetebwa, ne manager w'ekifo alina okuleetebwa, komandanti wa poliisi eyakuuma alina okuleetebwa, n'abo abalayisinsinga fireworks, kubanga ogenda okulayisinsinga fireworks mu kifo omala okukakasa nti wajja kubeerawo buzibu. Bawa layisinsi abategeka fireworks bannyini kifo balina okubanga bonna be bayimirira mu kaguli. Naye tuli basanyufu at least nti Abitex yadde bagambye $2 tugenda zeesondasonda, tewali kizibu, zisasulweyo tulabe nga Abitex afuluma ne Jjuuko, ate twongere okulaba nti tulwana nti wabeerawo obwenkanya. Abo abavunaanyizibwa ku nsonga eno be baba bakola, be baba bajja mu kkooti. Ekisembayo enkola ey'abategesi b'ebivvulu nti omusango guno tugulinamu obweraliikirivu nti bwe batandika okugamba embeera efaanana bw'etyo nti gwategese ekivvulu, katugeze Abitex nga wano bwe yakoze, nti wabeerawo ebibeerawo byonna yadde wapangisa poliisi ejja ekola omulimu,
gwasigala avunanyizibwa then olupoliisi obuvunanyizibwa bwayo buli ki era oba wabasasulidde kukola ki kubanga ye ategeka ekivvulu alaba n'agamba abantu bajja kuba bangi nyinza obutabasobola kanfuna abalina obuyinza be banaakola omulimu ogwo n'abasasula ne bajja naye ate bwoddayo n'ogamba nti abapoliisi be baasasula ssente obutitimbe n'obutitimbe n'otabakwata n'otabagulako musango bagenda kuteeka mu katyabaga abategesi b'ebivvulu nti babateekako obuvunanyizibwa ate obutaali badde bwabwe so n'olw'ensonga eyo twagala obwenkanya bubeerewo nga bakwata commandant wa police ne bannyini kifo abaali bavunanyizibwa ku nteekateeka eyo. Situmanyi lwaki baasi eyo egenda eruzira ekyali wano ng'ate ono omuntu waffe babawadde bbeeyi tulaba n'abalala abaliwo naye situmanyi katusuubire bazze kukuuma twafunyira security yaffe mutwale katusuubire promota bonna twabakunze Walukwago we bali tabasobola twala Abitex nga wetuli akomawo nga 7 omwezi ogwokubiri Adiru ani Yiga yes Yiga not Yiga Ayigi okubeera wano ku kkooti ngambye bonna okubeera luddawa wano era tebalaze solida kubanga Abitex yayodde abayimbi babadde nga 30 ana nabaleka ku Freedom City yoka ffe abatabaddemu ffe tukola ki ekyo nno kye kiddene ku bategesi okumanya baani be mulina okukola ki okukolagana nabo nene sente ffe tusunze ensonze asobole okukola ki okufuna kuba basabe bukadde bubiri se omuntu wakoma wakwata kensobodde nkakoze ki nkawaddeyo naye kino nti kibi nnyo baagala kutujja mu mulimo abamu twetegeke kuba nange ndi muyimbi ali neetegekera nina bandi eyange naye era naye kati kintutte tisigenda kuddamu kuyimbira mu kifo kizimbe wonna olw'ensonga n'abalina ebifo byabwe nga babizimba naye bagenda kukola loosi kubanga yakizimba bayimbiremu katugenda kuyimbira nga mbikaali mu biveera nti owabaawo obuzibu bwonna omuntu asamba kiveera n'akola ki n'afuluma bayinza okutandika ebintu ebyo mpola basobole okukwatirako abantu abalala babajje mu mulimo oba oli awo n'okubeera nti munnange abayimbi engeri gye bazze ennyo ne mu politics muno kiyinza okubeera nakyo nga lukwe lwakusaanyaawo baza ennyo ekitongole ekiramuzi olw'okuba nti no kiraze justice tukakasa nti ensonga eno egenda kutambula bulungi era ekyo kiraga nti side eri ecomplaininga neno side gye bacomplainingako tuli bakufu bulungi nti ddala kituufu omusango gugenda kutambula nga gulina obwenga muguno omusango nti leero sebalamu olw'okubanga alina bakolera bayinza omuteekako akasubi naye gwe ow'ekizimbe enkyatu ojja kuba tolina gwokolera kati naawe kikukatakako kuba nti kati boddamu okutegeka ekivvulu kyonna ku kizimbe kyo making sure nti security n'obulamu bw'abantu obutegese bulungi kubanga bw'otakikole munnange sebalamu yalina abamu nemabega gutolina bakuli mabega kitegeeza bajja kukaba kwerinda okulaba nga bikwata abo be balina okukwata ate bate abatalina kukwatibwa kubanga manager wa Freedom City ne nanyini wa Freedom City bote tubalabako ne ku charge sheet batugambye waliyo A1 A2 ne tuulya manager bamutadde manager ye yali alina okumanaginga ekifo ekyo era poliisi wogenda kutegeka be balina okulondoola nti abaana tebalina kuyingira be ba security Abitex wa security ye mutegesi yakola buli kimu so mu kino tulaba bulungi nti twayetaaga okulaba nga abantu baffe bonna abattibwa abaafa abatwetaaga okulaba nti abantu baffe abaafa gye bali bafunye obwenkanya mu mbeera eno eriwo nga manager wa Freedom City neya command bulungi amanya agange Ejjinji Lawrence mpulira bulungi nga muganda wange ateereddwa kubanga badde talina musango Jjuuko Francis ateereddwa ku misango gye yaliko egy'okubeera nga MC wa Freedom City nti yalagira abantu okufuluma kugenda okulaba fireworks naye kituyambye owekitiibwa omulamuzi n'abawa bbeiro tufunyemu ku ssanyu ate tatulabe ku binaaba biddawo obwenkanya obuddawo kubanga batugambye okuddayo ndooza nga 7 ogwokubiri kyekiriwo kyekyo